Abooluganda Mukama yeebazibwe. Neera nzize mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna wano ku YouTube channel yange naawe Yesu abikula ebyama. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Olwaleero nzize ogabanako naawe ekyawandiikibwa kiri mu ngero 28 olunyiriri olw'13 n'olw'14 nalwo tujja lusoma. Gwagambye watya nti abika ku kusobya kwe taliraba mukisa, naye akwatula n'akuleka alisaasirwa. Abooluganda Mukama yeebazibwe, alifuna okusaasirwa mu maaso ga Katonda. N'eri yonna oyo gw'aba akwatulidde nti munnange nakusobya naye nsonyiwa, olisaasirwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mulokole ky'olina okumanya naawe atali mulokole nti ffenna tutambulira mu kwonoona. Abooluganda Mukama yeebazibwe, naye ekikulu kumanya nsobi yo ne weenenya, ate era bwe weenenya toddamu kukola kintu ekyo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Olw'14 ne lugamba nti alina omukisa omuntu alaba akabi, alina omukisa atya mu biro byonna, naye oyo akakanyaza omutima gwe aligwa mu kabi. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nsaba Omwoyo Omutukuvu akundikulira otegeere ebyawandiikibwa ebyo, obitegeere. Mpozi waliwo n'ekikolo n'eddagala bye njagala nabyo kubikugabanyizaako olunaku olwaleero. Oli eyo mulokole, olina embeera gy'oyitamu, weebuuza ekyokola kikubuze, otambudde eno n'eri weesalidde amagezi go bigaanyi, ogenzeeko eyo ne mu Babaali bano bakatonda abalala, bano bakatonda abatono, bano bugodi buno obutono, otambuddeyo onoonyezza omanye ekikubonyaabonya kikulemye, totawaana. Tulinayo olunyiriri mu Bayibuli yaffe muno olusobola okulaga omulabe wo y'ani, naye ate bw'amukulaga tomulumba kumuvuma, nedda. Okutegeera omulabe wo tekitegeeza nti oba omuwangudde, oba okyalinayo olutalo olw'okwambala amaanyi ate okumulwa, okwambala amaanyi, okwegayirira Katonda omugambe nga bw'omundaze ompe n'amaanyi agamuwangula. Haleluya ab'emikwano, ojja kunsomerako gwe ali eyo ng'onoonyeza ekikutawaanya mu nsi muno kikubuza obonaabona, ne bw'ogenda n'ogenda eri n'ogenda mu bapasani bakugamba mizimu gy'ewamwe, bakugamba bikawula bikulemesezza obufumbo, bakugamba kiri, bakugamba kino, bakugamba ABCD nga naye tebakubuulira kituufu, nga newe bakuwa eddagala terikola. Nze eddagala n'ekikolo biibino, genda osome Zabbuli 19 olunyiriri olusooka mpaka ku lw'omunaana. Olwo olusooka lugamba tosirikaayi Katonda gwentendereza, kubanga akamwa k'ababi n'akamwa k'obulimba bakanjasamidde. Boogedde nange n'olulimi olulimba, bannange ogenda kunnyamba onsomera olunyiriri okuva ku nnamba 1 mpaka ku nnamba 8. Olusomeremu olusabiremu nga bw'ogamba Mukama tasirika akubikkulira omulabe we, agenda kukulaga akuloga, akubulire n'ekiki agenda kuyamba akulaga omulabe wo gw'obadde otambudde ebbanga eddene ng'oyagala kumanya ani avaako okubonaabonaako. Omulabe wo y'ani ogenda kumumanya ng'oyise mu Zabbuli 19 olunyiriri olusooka mpaka ku lw'omunaana. Toyongerayo, gwesabira mu ezo emisana n'ekiro, ogambe Mukama tosirika. Era ogende ne mu Zabbuli ey'omusanvu olunyiriri oba lwa 8 wemba seerabidde, oba lwa 8 waliwo olugamba nti oba lwa 7 awo oba 6 neerabidde, naye ojja kusoma mu Zabbuli ey'omusanvu. Ogenda kusangayo n'olugamba nti golokoka ayi Mukama mu busungu bwo, wezimbe ku bukambwe bw'abalabe bange, onzuukukire gwe alagira emisango, era onzuukukire gwe alagira emisango mu nsi. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Kati ennyiriri ezo zonna ogende ng'ozisabiramu, ogenda kulaba Mukama ng'akubikkulira omulabe wo, ate era ng'amala nga omwegayirira akuwa amaanyi ag'okumuwangula. Naye ate bw'omulaba togenda kumulumba, mulokole. Ekyo kyekitulemesezza okuwangula abalabe baffe. Olumumanya ng'otandika okukola empalana, ng'otandika okubala ebibala ebya Sitaani. Sitaani tawangula Sitaani, mulokole. Sitaani awangulibwa na Mwoyo Omutukuvu. Sitaani awangulibwa Katonda. Kati gwe bw'onoobeera ng'olina Sitaani ate n'obala ebibala bya Sitaani togenda muwangula. Bw'obeera ne Sitaani olina kuwambala maanyi, olina kubala bibala bya Mwoyo Omutukuvu osobole okuwangula Sitaani. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mukama abapeera omukisa nga muwuliriza vidiyo eno, agisiimye ogirayikinga n'ogishayalinga, oyinza okukomentinga. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Natandaba kusubscribinga, naawe osobola okinkolerako mukwano, tutambuze ekigambo kya Katonda. Bannange tobeereyo n'obonaabona ng'onoonya ekikuviiriddeko embeera gy'olimu nga tokiraba. Genda Zabbuli 9
Zabbuli 19 olunyiriri olusooka mpaka ku lw'omunaana ogenda kumanya omulabe wo. Mukama mugamba agolokoke akuzuukukire, mugamba ayimuke mu busungu bwe. Bannange bw'osoma Luka 18 olunyiriri olusooka olukukubiriza okubeera nga ng'osaba obutakoowa. Mukama bw'obeera ng'omulemeddeko n'omulemerako ogenda kulaba nga naye akkolera ekyo ky'oyagala. Naye ebyo ebyokusaba n'osuulayo obwannagamba n'obivaako n'ofuuka akooye n'osumagirira mu ssaala, mulokole togenda kuwangula mulabe Sitaani. Abawangula balina kuba n'amaanyi, naye bw'obeera obunafu tosobola kuwangula. Mukama akumpeera omwoyo w'amazima osobole okulaba amaaso ge. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Please subscribe my YouTube channel. Nakiri owa Jessica ge mannya. Mbaagaliza olunaku olulungi. Mukama abankuumira atakuumira mpeera, abampeere gye musinga okwagala. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina.